Yamukubi olw'obulumi nti bamubba olumutuusa ku poliisi bw'aba omubbi aliko omusaayi baŋŋamba difensi sooka otwale omubbi mu ddwaliro bamujjanjabe olyoka omukomyewo. Bannange simanyi bwe nfuna maanyi kutwala omubbi abadde anzibye oba abadde abba ku kyalo atubonyaabonya mutwale mu ddwaliro bamujjanjabe nkomewo ku poliisi balyoke bakole ki bamuvunaane. Tulina ekizibu emmanju wa Ssombe mu Kamwanyi ennaku zino we wafuutuka abaana ba myaka 13 14 bayingira mu mayumba be basinga okubba bafuuse ekizibu be banoonya sikulaapu. Nakwata omwana myaka 14 naye nga baagala bamutte ne ŋŋamba kati kano akaana nedda ne ŋŋaana temumutta naye namutuusa ku poliisi ng'amaaso bagakubye nnyo. Nange kennyini yali agoba nga ngudde nuubuse naye baŋŋamba ntwale omusibe ku ddwaliro bamujjanjabe naye nga nange kennyini ndi mulwadde seesobola olwo nuubuse. Tetulina ntambula kati nga ffe ab'Eggoma ofisi waffe wuuli ali wali alina akamotoka kamu ebyalo alina kilomita 160 n'akamotoka kamu bwe kati wuuli wamma Goma gundi seetayimirira omukulu oyo omuyita nga patula egenze ennyanja nga gwe oli bajjo eddako ng'eri ku Coca-Cola ebajjo eneetuukayo ddi akamotoka aka tewali yadde akapiki ne bakuba omusajja chairman ne bamukuttira mu maaso ng'olaba banaye mulinde poliisi ejja tejja kuba tebalina ntambula baba tebaganye buganye entambula tetumala ssebo tekamala bamwongera ate kikadde luli twakisanga twali tugende bajjo nga batu eri dawuni kikadde wuuyo waali awo kipikapu kyeseeta kikadde luli twakisanga kitudde ne tumugamba nti osi tugende tumobilizinge n'agamba yatya oyo yakajeseeta. Epikipiki zino ez'ennamba ezibinduse bwe ziti baba zikola ebikolobero nga badduka onoonyereza ennamba nga tosobola girabako lwaki zo zibeera bwe ziti waggulu tezisobola kukka wansi etteeka terizikiriza kukka wansi. Ekyokubiri singa omuntu ku kyalo tumugamba okweyanjula naddala abalandulusi ffe tubeera mu bibuga abananyini mayumba amanene agosebo tebalabika n'omukubira essimu n'agaana bw'agaana okujja yeyanjule tumukola tutya. Abasigadde bonna bakubiddwa emiggo bakwatiddwa. Nasaba ekintu ekyo mutuyambe omusajja ono wa LC omwe kaadi nga bw'amala okunnyonnyola owa kafiyu amugirayo kaadi n'amuwa respect n'amuwerekera nako okumutuusa ewuwe gy'abaalaga. Njagala okukulopera sebo mukama wange tuwale n'obumenyi bw'amateeka bw'omusajja abadde mu mukono muno ng'ayina emmundu. Nze neebaza mwami Mbale avuga paatulo namulipootingira ensonga eyo ne mugaa tulina omusajja ali mu byalo 3 Kigombya, Kitete ne Namubiro. Mwami Mbale abadde nga avuga paatulo najja ewange Katimbe Namubiro ku ssaawa 6:7 ne tutambulira ku paatulo okumala ennaku nga 4 omusajja n'atulema okukwata. Tusaba nagamba mwami Mbale nti omusajja ono yandibanga emmotoka zino azimanyi tukufune maayika kugamba poliisi ekyuse ku nkola paatulena abantu bagimanyi nnyo mufuneyo emmotoka ez'emaayika. Nze nawa poliisi emmotoka ya maayika ne mugamba nze ngenda ba emmotoka ya maayika tukole paatulo era omusajja yakwatibwa n'aleetebwa ku poliisi awe mukono. Ebyalo bimeka eyange erose n'ebyalo 2 eyo no munnange erimu ebyalo 3 by'ebyalo 5 terina nadde akapiki. Nze nabadde nsabye gundi nabusisa mukadde wange waakiri oba tugulireyo obugaali bu bicycle bwe bajja naye nga tuloza tubaali muwadde piki asobole okutuka namulaba ngadduka ng'ajula okwabika ngaddusa bigere nga tuwalina kantukakata naye sebo senga batufunira piki mu kitundu kyaffe ebyo ebyalo 5 waakiri tunagira ate batwongerako ne kubasika kuba tulina waliwo batuwa kapolo ettaka ne kapospeti polisityega naye tewali basirikale. Tulinayo abasirikale kati bali 3 mu byalo bimeka 5 nolwekyo sanga obuzibu senga ono bamuyita eno senga ono madde eno emirimu sewo mingi ekyokusaba kwaffe
police post Madam DPC okole bagiteekawo e Wantoni erina area z'ekavalinga ezisinga enzibu mu disitulikiti y'e Mukono omuli area y'abamalaya saidi zombi abayita abanneeko erina area gye bakuliyetingamu gye bayita Benghazi nagiwuliranga Kampala ne Mukono eryo gye bayita Benghazi naye nga bakakola police post eyo twalina emmotoka okuva ne bagitwala ndowooza osi bwakubiri emmotoka teddanga nti bagitwala gikola badde nsaba naffe tuyambibweko kwa basentebe era manyi kibadde kibasumbuwana olw'okuba nti bangi olw'obudde badde bagenda kukyogerako areas ezo tuba twetaaga okuba nga emmotoka ewakiri naffe dde ewantoni tuyambe enamba ey'abantu esinga eyaki eya poliisi kitegeeza mbu twetaagagana nkwetaagira ddala okusinga wonneetaaga nga wetugambye ebifo ebimu byesudde nga sinaba kutuuka mwe mukola ki mwe mubeerawo mulina obukiiko nze ekyo gamba no obukiiko tebumanyikiddwa poliisi tekigenda kubeerawo mulembe gwange kubanga nakola ntya nadduka ntya buli kaseera nga mwe muliwo buli kaseera mbeetaagira ddala era ngenda kubawa sapooti yonna njagala mutuule mu bukiiko mulina LC defense kwali secretary mulonde mulimu abantu abalina okwagala kw'ekyalo nga bamanya ekitundu bamanya obuzibu buli mukole ttiimu yammwe mugambe tuli abantu 10 DPC singa bwe giro otweyungako abantu babiri abali amudi tusobola okutambula ekyalo kyaffe ne tukikuuma ekiro ekyo wiiki era ne tufuna abantu ne tukwagamba tukwatize wamu mukono mugazi mukono munene